Well, ku Wiki TV ate nate tukomyewo kubanga tukutuusaako ebyo ebigenda maaso mu entertainment industry, mu politics wamu n'ebyemizannyo. Olunaku lwa leero lawyer amanyiddwa nga Male Mabirizi avuddeyo nayanika ebiwandiiko bya His Excellency Bobi Wine oba muyite Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono nno ye mubaka wa Kyadondo East Constituency mu Parliament ya Uganda ate era nga ye Ssenkagala w'ekibiina kiri ekya NUP era nga omukulu ono bwe katalijjirya yandiwa okuba nti olunaku lwa leero agenda kubanga akimayo forms z'okubanga yeesimbawo ku bukulembeze mu kibiina ekyo ate era n'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Omukulu Male Mabirizi azze akola ebintu bingi ebiwunikiriza eggwanga ng'ayita mu mateeka wabula nga emabegako yavaayo n'awandikira Electoral Commission ng'abasaba bamuwe ku biwandiiko bya His Excellency Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye alinga atankana obuyigirize bw'omukulu ono. Wabula Electoral Commission yamuddamu era ne bamutegeeza nti baali bakubanga bamuwa ebiwandiiko by'obuyigirize eby'omukulu ono Bobi Wine era nga byamuweereddwa olunaku lw'eggulo wabula nga asazeewo okubanga abiteeka ate ku mitimbagano gya social media ekintu abantu abamu kye balabye nga ekitali kituufu era nga bamu bakivumirira. Well, tusuubira okuba nti naye wandyagadde okumanya butya Bobi Wine bwe yakola mu misomo gye mu O-level ne A-level era nga tugenda kutandika ne O-level nga mu O-level ye mu English language yafuna points mukaaga, literature in English nafuna points 8, CRE oba Christian Religious Education yafuna points 3, history yamufuna points 2, geography yamufuna points 4, mathematics yamufuna points 9, biology yamufuna points 6, art namufuna points 4 wamu ne commerce naye yamufuna points 4. Omukulu ono yakola subjects 9 ku O-level ye nafuna aggregates 23 era nga yayitira mu second grade. O-level ya Bobi Wine yagituula mu mwaka gwa 1996. Bw'avaawo mu mwaka gwa 1998 yagenda n'atuula A-level era ng'eno yakola combination ya history, economics ne divinity era nga kuno yasitulakingako art era nga mu lutuula luno yafuna points 7 mu general paper, history yamufunamu C, economics namufunamu D, ne divinity namufunamu D, ne art nafunamu D. Well, ebyo nno omukulu Male Mabirizi byasobodde okubanga ayanika ku social media era nga abantu abasinga kwe babijja okubanga beerabirako okumanya butya omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasoma na ngeri ki gye yakolamu bwe yalinga amaliriza emisomo gye. Omukulu ono kijjukirwe nti bino bye tukuwaddeko bya O na A-level wabula nga omukulu ono yeeyongerera ddala era yatikkirwa ku University y'e Makerere nga yakola music, dance and drama. Ebisingawo ku ebyo tujja kuba tubikuleetera sigala nga weekuumidde ku Wiki TV. Gwatandaba okusubscribinga ku channel yaffe nkujjukiza okuba ng'onyiga eppeesa eryo erimyufu ly'olaba wansi awo obeere nga weeyunga ku channel yaffe. Sigadde nze Wiki, mubeere bulungi, mweraba.